Oluvannyuma lwa lipoota eziwerako okuvaayo nga zirumika poliisi nga bw'ekwata ekifo ekyokumwanja ennyo mu kulya enguzi kati esazeewo okutabukira basajja baayo abagivumaganya. Ng'eyita mu kitongole kyayo ekirwanyisa obusiiwufu bw'empisa ki Standard Professional Unity waliwo ekikwekweto kye yakoze mu yayoledde abapoliisi baayo 6 nga bano bakwatiddwa okuva mu bitundu eby'enjawulo nga bagambibwa okuba nti babadde basusse okulya enguzi. Abo abapoliisi abamenya amateeka abagezaako kusaba ssente za bondi oba okusaba ssente okuta omuntu kumujja mu police cells oba okuinvestigatinga cases tubakwata era tubatwala mu mateeka. Mu bakwate kuliko Dennis Edo okuva ku poliisi y'Ekira ng'ono yasaba emitwalo 6. Didas Tulyahebwa nga wa ku poliisi y'e Kabalagala ng'avunaanibwa okulya emitwalo 20. John Majwega okuva ku poliisi y'e Makulubita naye agambibwa okusiba abantu abatalina musango. Halima Namatovu okuva ku poliisi y'e Kyambogo naye era avunaanibwa omusango gw'okulya enguzi. Ate ye Yasini Kasibwe ono ye yadduse era nga kati awenjezebwa. Tetukoma kukwala ku TV kyokka naye abamu bafedde emirimu gyabwe. Abamu tubahandolinga kye bayita departmental disciplinary tulina emisango gyaffe ne kooti zaffe za poliisi zibuza omusirikale newabawo obujulizi bw'okulaba nti yakola oba yeeyisa mu ngeri poliisi gyetasaanira okweyisaamu tubagoba. Poliisi eweze obutattira kuliisa abo bonna abeenyigira mu kulya enguzi ssaako n'okuvumaganya erinnya lyayo. Dini Lobo Wasava, NTV, Akawungeezi.